Okay, Twistok YouTube channel kwoli kogenda maaso n'okuba nti ate ofuna updates eziba ziguddewo ez'aba celebrities baffe amawulire agenda maaso waneno mu entertainment industry. Kakati BadBlack ate olutalo ne Salvador terunaggwa ewenjogerera bino nga BadBlack atandise ate okuba nti ate asima Salvador. Omanyi Salvador y'omu ku abo abaavaayo ne balumba BadBlack awo bubi oluvannyuma lw'okuba nti yalemererwa okuba nti ate asasula rent w'ennyumba gye yalimu. Akigambibwa nti Salvador muganda we yali landlord wa BadBlack era nga Salvador agamba yensonga lwaki ate yavaayo n'alabika nti ate alumba BadBlack n'okuba nti ate bamuteekako embeera lwaki alemererwa okuba nti ate asasula rent w'ennyumba eyo. Ennaku ntono nnyo eziyise Salvador yagenda n'akuza amazaalibwa ga mukazi we Daphne wano n'ateekawo ne posti wansi ebigambo ebiraga nti mukyala wange ategena maaso n'okuba nti atonyumirwa birthday nnungi kubanga gwe mu bulamu bwo landlord tali kugoba nti akubanja za rent. Yali amwokinga BadBlack, Fena tukimanyi. BadBlack avuddeyo n'amwanukula nga nonna atandise okuba nti ate asima Salvador n'okuba nti ate ayingira mu byama bya mukyala we. BadBlack avuddeyo n'ategeeza eggwanga mu Facebook post gye yakoze n'aleeta n'obujulizi obulaga nti Daphne yali mukwano gwa BadBlack anfanfe era bali beetunda wali ku Speak Resort. BadBlack avuddeyo n'aleeta bwino n'agamba nti Daphne mukyala wa Salvador yali malaya era bali beetundira wali bonna ku Speak Resort. Ensonga zino zayingiddemu n'omukulu Edirisa Musozi amanyiddwa nga Eddie Kenzo nga waliwo ebifaananyi ebyatambudde nga woobirabaawo nga kikakasibwa nti y'omu kwabo abalya ku bintu bya Daphne eyali mukyala wa Salvador. Salvador yavuddeyo n'akuba enduulu n'akuba omulanga n'agamba nti Kenzo walya mukazi wange. Kenzo tumulabye awo ng'ali ne Daphne mu biseera byabwe ebyedda kuba akafaananyi nga bokalaba kakadde nga Daphne akyali tannaba kunyirira nga bwanyirira kati. Omanyi BadBlack oyo omulumba mpola era yavuddeyo n'agamba nti tomulumba ng'ate teweesobola bulungi. So ensonga ezo bwe zityo bwe ziri olutalo terunabagenda mu maaso n'okuba nti ate luggwa, olutalo lukyagenda mu maaso n'okuba nti ate lunyinyiitira. BadBlack agamba nti omusima weetegese, omulumba weetegese. Tujjukira Bebe Cool yavaayo n'alumba BadBlack wabula BadBlack n'ajjayo ebyama ne bwino wa Bebe Cool ng'agamba nti Bebe Cool wankozesa era twegatta naye ensonga ekumpalanya nti akantu okaali katono nga tomalaako. So ze ensonga ate ezigenda mu maaso mu bulamu bwa Salvador ne Daphne. BadBlack atandise okuba nti ate ajjayo ebyama ate basimasima. Omanyi BadBlack ono tatera kulimba, ensonga z'abayogera ziba ntuufu, bw'ozigoberera ennyo ziba ntuufu. So mawulire agenda maaso n'okuba nti ate gatandise okuba nti gatraininga ku internet. Yes, BadBlack versus Salvador. Naye nga BadBlack agamba nti Salvador neesonyiwa ngenda mpola ate nkyajjayo ebyama bingi. So genda maaso n'okuba nti ate osubscribing okuba nti ate ofuna buli ggulire eriba ligudde wano mu entertainment industry. Twistok YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate musubscribinga mu abasubscribing